Anyway, I know I can talk for a day. Gwe wenyini wangamba bweringa agomoka nagwo omuyayo simanya God is thug. You told me something that stuck into my mind. Oba tojjukira. Wampa story was it Rhino Rich oyo muyimbi bwe yana challenge ne muwala we. Bwe bamubuuza n'agamba nti yeki yakola. He left the gate at his residence open. Omwana wali yagalira okudda nadda. That's what I did to Sheila. Ochuli. Sheila atuuka atya okusula mu ntebe mu kookyezi z'abantu watena wakusula. Nga yereka ekisenge kiwana. Kyenva namupiikinga ku Kayeni. She can tell you that story. Nemukomyawo wanawaka. Of course, mu maaso gange yali aswadde. But I'm a parent. I also consult widely. Nyana katabo kende mu kusoma kakati ngenda kakuweereza. Nako kakwata ku families. Every book that I've read about defend your son or your daughter in public. Blast her or him in privacy. Omwana wo mu defending mu public bwe mudda waka gala wekisenge or turning into a lion. Be hard on him or her. Ojulira kyengezako okukola. This is wrong. Teri muntu akugamba nti kino kibi nga takwagala. Nga takwagala. Banvumye buli kintu kyonna ky'omanyi ne batuuka n'okuneebasa ku Shiro oyo nti mukazi wange. You get it? But she doesn't seem to see what I'm going through.